Then ekyakabiri ekyakataano bayiraba mwena mukumedembe mukozese mirembe semulwana tuliyamba lwengule tulivimba mu Uganda kyawewe mumuterere mu ngalo ati kyatwala omukisa guno okwetaba MP baitu bajje batulamucho ye mukulu Balamu yakiguddeko anti jukira abali mu bivulo oba mulale eza NRM bwe yayise abaana balina etalente nga balina ennyimba eza campaign bajje omwana lwatuuse lwaki omwana tayimba tuliyambala engulye jukira campaign za NRM naye omwana yayimbye tuliyambala engule ya mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kintu kimu kyensinga okwagalira omukulu Balamu oyo omulaba tamala reactinga mu bintu bwebityo era buli kimu ayina engeri gyakyandolingamu talinga abantu abalala babinyigiramu speed nagamba mujjewo mukolebwa muti ate Balamu yesi bwatyo kubanga mulabyeko emirundi mingi ng'abaana b'enkyukakyuka bambi nga kwegamba nga bamuchokoza naye abeerawo n'aseka na jokinga mu kyekirungi ekiri ku Balamu era nze ndowooza nti oba oliawo alina engeri gy'amanyi okuhandolingamu ebintu naye bwebityo bwebitambula naye abange nga tukyali awo mwadde mukimanyi nti ebintu byabako katugambe ezi introduction ebintu bigenda bikyuka omanyi abako okubojja omuziki ne babanga abali mu kiraabu bibino ebitambula muganda wange oluusi omutayinza okwogera n'ogamba nti gundi asala omugambo naye nga tuvuddeko bannange walukaga naye nga simmere nga nno tebagenda munyigira mu ttooke wuuno eno naye awanda muliro ddala mutuufu omagapala bebiri ofuna miliyoni 3 n'okunda waggulu ng'oluusi lumu balusibira miliyoni 3 n'olemu okusiba enzizi 10 mu busiro isi n'oziwanako mwezi 11 oluusi la miliyoni 3 okwata omwezi gumu mwokka n'osima enzizi 10 abantu bafuna ku mazzi amaki ebyo nga birema walukaga okumanya nga buli lwetagamba eziteetaagisa luzungu lutategerekeka kati nno kambabuulire batugerega bugerezi ez'olukadda gwe mulaba wano ndi musajja muyivu era maliriza diguli eyitibwa papa oba bachelor of public administration and management ku Central University eyo diguli eyotegeeza nti nno ogenda kukola ku mbeera z'abantu n'obatuusaako obuweereza kyensuubira nti bannabusiro ne bannayuganda si baziba misango wabula beetaaga buweereza eriyo wano omuntu nga tubamuyitanga mu poliisi ne mu kkooti weetaaga kutuusaako buweereza olwakuwolereza Kindamu 5 era nze nkakasa nti abantu bamuli mabegawe wadde nga byonna bitambula bigenda mu maaso mwabirabye mwabitegedde omusajja agamba nti ye alabika atandise okwogera n'abafu era yagambye nti nze okusinziira ku nze nga wendaba kakati nsibambye asiruka mu magombe n'asanga nga walukaga yaliko era naye munange bamwanukudde jukira ku mutala guno twakugamba nti abaana babaawo kwanukula buli nsonga etambula. Okay, ogamba otya mwana wa mama oyo y'omukukunavu wammwe omuteeketeeke kikwasa ensonyi nti abasajja bano tebakirowoozanga nako yadde nti bugenda tuuka ekiseera nga tebali babaka ba paalamenti b'ebitundu ebyo byebakiikirira nti omukulu ono asobola okubeerayo ekisanja ekisooka n'abeerayo ekyokubiri n'abeerayo ekyokusatu gy'emyaka 15 naye nga takirowoozangako muli nti yeetaagayo sseggona omulala nga ye nti ye agenda kuvaawo naye aleseewo sseggona omulala tebakirowoozanga nako. These are the same people kakati obuweereza babufudde mirimu
fena tukimanyi bulungi kyovola abo olwaleero mubaka wa parliament the list qualification gye bagenda okukusaba baluwa ya HSC ya senior 6 bandi baddenga batugamba nti munnaye okubeera omubaka wa parliament okuqualifying okunominating n'okuvuganya olina okuba nga holding a bachelor's degree olina okuba nga holding a masters olina okuba nga holding a degree oba diploma so si kuzunga na baluwa yo ya mukaaga mwerabidde ekintu kimu mwe basegona type mwe ba elites nti population esinga okubalonda ye ya informal sector eyo gye muyisaamu amaaso gye muzalawa olero Mathias Walukaga is an artist kitegeeza someone ali creative asobola okubeera awo na formulating oba nateekateeka ekintu ekiyinza okuyamba omuntu wa wansi statements ze mukola nga mugezaako okukakkanya abantu abalala be muvuganya nako wakatulayo tutunulira Mathias Walukaga mu Nabitone kati bwokera kumakya n'okukakkanya Mathias Walukaga olwo bannabitone bonna abagwa mu kkowe lya Mathias Walukaga bo si balonzi bo era tobeetaaga bo baleseewa nze munneewuunyisa mwogera statements ezifaananako bwe zityo mu bantu ate abaleve eyo gye mukakkanya kubanga otunulira audience mwabadde oyogerera such statements nti population namba yabadde esingawo be bantu abagwa mu kkolo mu tuluba erya Sam Mathias Walukaga mwe you people twawule emirimu n'obuweereza ezo office tebazi batungiramu olwaliro parliament gye mututinkiza lead of government business prime minister Yerobina Nabbanja parliament gye muli mukakasa bannansi nti basindikeyo abantu abayivu abategeevu nga mmwe bannamateeka naye akulira emirimu gya government mu parliament prime minister Yerobina Nabbanja ekyo nga temukinnyonnyola olwaliro mwe parliament gye mukukitiza nti erina okubeeramu abayivu kiki kyemukoze kyemutebolinze nga mukozesa obukugu bwammwe ne kiyamba omuntu wa wansi besides policy making and law amendments bills kize mukoze ze mutebolinze ziyambye omuntu wa wansi era nga mmwe ba elites bills ki ezizze nga ziri against omuntu wa wansi ne muzirwanyisa ne muzikuba ku ttaka ne zitayitawo mwengaba elites lwaki mwagala okusiga ekifaananyi nti obubaka bwa parliament bukoma ku policy making what of service delivery personal service delivery nti nga mmwe ababaka muyambye mutya abantu ba wansi naddala mu informal sectors besides policy making kubanga tukizudde nti policy making okusinziira ku system nga bwetambula tewali biiru n'emu egenda kujja ng'eyamba muntu wa wansi eyite okusinziira nga parliament weefaanana naye personal level mwenga mmwe musobodde mutya okusitula okuyamba abantu naddala bano abali wansi mu informal sector kati wano Honorable Ssegirinnya Muhammad gwe muzalawa we yabakubira era we yabasingira kyova olaba ensi yamwagala olwayo mmwe mwebuuze lwaki ba artist bannabitone bettaniddwa okuyingira parliament abantu baagala bayingire parliament baweereze mwene mukyaswikingidde eri simanyi njuba singa akomawo essaawa zino Samson Kisekka singa akomawo essaawa zino eyo parliament eyo gye mukungiriza ate mmwe musudde kyekimu kye nagamba Ssemujjunganda statements ze yafuluma olumma n'ommano olwo n'okwemanya okwo kwe mukozesa ne mukakkanya abantu bannammwe ne mubassa wansi kyekyo lwaki abantu bagenda bavotinga out n'abadde olwaleero akyakulina mwaka gamba naye Sseggona munnanga ayinza okuba waati newe Ssemujju munnanga ayinza okuba kakati ajja kuvotinga omuntu gw'okakkanyiza wansi asobole okukakasa nti gwe tokyalina makulu tokyalina kyotugamba awo bwe tuli basajja bakulu mukkirize temugenda kera kumakya mugambi General Museveni atumaamiddeko nga mmwe muli mu woofiisi mubukutte mulaga mmwe mwekka abasobola okuweereza mu woofiisi obwo tewaliwo bantu balala bali capable okuweereza mu woofiisi
That's all stupid and nonsense. Era abannayuganda kyemulina okukola kuvotinga out obusajja nga buno obufulumezi w'ofiisi lwampaka bugende mu faamu zaabwo bulime bulunde bugende buwoze emisango. Ndowooza mubiwulidde nabyo nze mba saagala kwongerako bingi era saagala kola ki ate munnange olutalo lwa Full-Figure ne Catherine Kusaasira lwo lukyalanda era Full-Figure okumanya nga mweteefuteefu okubanga alwana olutalo luno yajjeeyo ne buli omukazi omukyalo we baamugamba kusipeeringa ekigambo presidential advisor ne kimulema. Saagala kubiwa budde teyampa mulimu no matter what oba ndi advisor oba siri advisor musinga status musinga status whatever oba yasoma bate yasoma okwo kusoma kwa bukulu kabasoma ne bagwa ne bibuuza ne befikira nze sino obudde ku challenge nga Katonda mubuuze wasoma bukulu wakola ki mwena mukimanyi nti bamugamba kaspelling ekigambo presidential advisor ne kimulema PRE presidential advisor PRE D E C I N C A H C A L. Just a minute. It's just a minute. Presidential. It's P R E. It's P R E C I. Ebintu byagaana ku lunaku olwo omukazi omukyala ono ebintu byagaana ku lunaku olwo mujjukira yali ku TV ne bamulemerako presenter nti munnange ate nno yali amu interviewing atandikira mu luzungu namugamba mbadde manyi program ya Luganda oyo yali mukyala Catherine ng'agamba presenter mbadde manyi oba moderator mbadde manyi program ya Luganda twogere mu Luganda naye jjukira ebiseera ebyo yali ayagala kya EALA East African Legislative Assembly kye yali ayagala ne bamugamba kale Biden nga presidential advisor namugamba kale spell the word presidential advisor ne munnange kyaganirayo mu galale mukazi wattu nagezaako ne kiganirayo mu galale ng'ayagala kijjeyo so ebyo byonna Full-Figure abituuseeko Full-Figure alina obusungu ku mukyalo era ayogera ebigambo bingi naye eyo tuvuddeyo tweyongereyo mu mawulire aganjawulo abantu bange agana bosa googeza abantu ebikankana ono yavuddeyo n'atuuka okugamba nti entebe y'Emityana tugifiiriddwa nti bantu bange omukyala n'abakuba Judith agenda kwetiza entebe eyo nti singa mwalekera Joyce baagala entebe eyo yadde nga waliwo obutaakaanya omuntu akyuka nti mwandimugambye yeetonda oba neyeetonda ne mumuddiza kaadi n'akola ki nti naye entebe eyo nti mu butuufu Judith n'abakuba agenda kweddiza entebe eyo era ono ye yagambye nti ataddewo ssente nti omukyala ono Nabbosa waba yamala senior 4 nga yagiyita bulungi nti agenda kumuwa akakadde mbukubanga interview gye yakoze mbuku Baba TV nti yayogeza Abannayuganda ebikankana era mbwe batuuza obufoofofo yona abyogedde sinze Bannayuganda saagala kweyingiza nnyo mu byabufuzi kubanga tebalina kye bali naye Bannayuganda ntaddewo akakadde kamu kalamba cash okusinziira ku interview Nabbosa ono Mukisa Proscovia Nabbosa gye yakoze ku Baba TV etambula bwajjayo ebbaluwa ya senior 6 nga yagiyita nga ina 2 principal passes nga ne GP point ya GP lawe nga yagijjayo ye senior 6 nga kajogedde kinene Nabbosa bwaleeta ebbaluwa nga yayita senior 4 n'agiyita bulungi ntaddewo akakadde k'ensimbi akukonka gabye cash Nabbosa ng'otuswaziza nnyo bannamityana Bannayuganda omanyi abantu bangi abayingira mu byobufuzi bineeno oli n'avaayo neyeefula mbu ayagala kuzoganya ayagala bwemupi naye ng'akimanyi teyasoma talina busobozi nga jasi ayagala nti bano ababa bamwesimbyeko balina ku ssente kati nga bwolaba baagala oba n'abakoba emityana ayite Nabbosa amuwe ssente akiveemu kati nuupu yo yakute kaadi n'egikateera akakadde kalamba nkataddewo Nabbosa bw'ejjayo ebbaluwa ya senior 6 nga wayita A-level with 2 principal passes ne GP nga wagiyita nze wende kubanga nga batuusaako era tutambula nalabyeko n'omukulu gundi Nsereko naye nga postinze ekintu kyekimu ate eno interview kennyini yezaalidde Shalom oba yefuukidde Shalom ne Frank Ntambya Kabasa era waneno
teacher Fred Kajubirumbu talina bigambo biwoomu eri Shalom ne Frank Ntambi. Abaana nno babayisizaamu egaali. Kati eri abavubuka abadde beefudde nti baagala enkyukakyuka. Kuliko obuvubuka gwe bayita Shalom mumpi alinga ekitole kya sabbuuni alina obuviri bwakoozimba oyo Tom Boy. Kuliko Ntambi Munyampi ne Kasuku n'abala. Eyo ttiimu bali ku perolo ya Anita Amongi. Lwaki abasasula? Buli agent wa Anita Amongi bataawadde kaadi. Obusajja obusatu bumakinga sure nga bukuba candidate gwe bawadde kaadi ya National Platform nga bajje ku agent wa Nuupu. Mukyetegereza bukuba ekuve Busoga ne bujje Mityana ne bujje Busiro nga bukuba pate bukuba presidenti bukubiramu ne ba candidate nga bu defending nga bali ba agent bani Tamonge. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Eyo timu y'abantu basatu. Kuliko Kasuku, kuliko oyo muvubuka gwe bayita oyo Tombo gwe mbagambye. Shalom yalina enviiri ezimulinga pasipalamu oyo mumpi alinga ekitole kya sabbuuni. Kuliko oyo muvubuka yeeyita Ntambi. Be bantu basatu bali ku perolo ya Anita Amongi ng'omulimu gwabwe gwakuba buli candidate eyawereddwa kaadi ya National Platform nga baginnye eppeesa lya Anita Amongi n'erya Mpuuga gwe mulimu gwabwe. Era bakubiramu ne presidenti mugende buli obutabi batandise okukola nga alina kibagamba dda kati ekyo si ekikulu kyekirwa. Mr. President n'akakiiko atwala ekibiina kya National Platform tetwetaaga bantu bagwagwa mu kibi tetwetaaga bantu bagwagwa. Tubadde tukola amawulire gaffe nga tebalina kye batuyamba. So ekibaleeta ku kitebe baagalayo masannyalaze mawulire. Tetwetaaga ensonga zetuba tuzze kuleka emyaka gyonna nga tebaliiwo. Era tetubeetaaga. Tefuna kye tubeetaaza. Abamu bajja okufuna selfie nga baagala kuga nti bali mu nkyukakyuka naye nga bali ku ssente. Ekyo kibategeeza mu kitegere bulungi. Abasatu bali ku perolo ya Anita Amongi kuba buli candidate yenna. Ngenda kusaba gwe candidate wa National Platform yenna we yawereddwa kaadi. Mwewale mainstream media za NRM omuli BBS omuli CBS omuli Natasha Broadcasting Service omuli Spark TV okuli Bukedde ne New Vision muzeewale. Abe bumuna agende mu munamanya bakusettinga ekibuuzo to embarrass you nga gwe tomanyi. Ekyo nkibage mu kyegenzi muli mu setup nenga bategeza avuka bali ku perolo kuba bakandidate ba National Platform boda bewadde kaadi nga ba state agent babamye kaadi kyekye kibasasuze sawa zino tebalina mirimu. Tosobola kunga nti wawerera omwana n'afuna degree nga yo mulimu gwe YouTuber. What is your occupation bwa YouTuber? Bonna basatu bombi basatu bonna balina degree. Obabuuza omulimu gwe bakola microphone recording upload on YouTube gye mirimu gyabwe. Ne babuuze ani abamme emirimu obutabana mirimu tebajja kyo kunyonyola. Bantu bange naye nze mbaawo kubanga mbatuusaako agatambula naye jjukira bagamba nti omuntu akwagala y'oyo akubuulira ekituufu. Bwe boogera nti omuntu akwagala y'oyo akubuulira ekituufu, nti omuntu atakwagala y'oyo akuleka n'okola ensobi ng'asirise, oyo aba takwagalangako. Nti omuntu atakwagala y'oyo akuleka ng'ogenda kugwa mu nsobi n'agamba nti leka agigwemu, oyo kimanya nti takwagalangako mu bulamu bwe. Tireyo omuntu akwagala y'oyo akulaba nga gwa mu nsobi oba waliwo ekibi ekigenda kutuukako n'akugamba. So maybe ebintu tubinterpretinga mu ngeri endala naye tomanya oli abaami bano bebadde boogera bituufu nga ke kaseera ekibiina kisooke kyerowoozeemuko nga tetunagenda wala. Ndowooza obudde bukyaliwo oba oliawo bayinza okukyusaamu okusinga ate ekintu wekigenda nekigenda gye tutuuka mu maaso eyo nekigaanira ddala. Anyway, naye nga bwe bityo munnange we bitambula ffe tubaawo kubanga tubatuusako amawulire ag'enjawulo wane n'oka tubaawo nago mu bujjuvu. Ate wano waliwo omulala alina kyagamba atera nnyo okubaako n'obubaka bw'ayisawo. Tuwulire bubaka ki era tugamba ki. Mu Buganda egundi eyakalondebwa omuwanvu ennyo Kasolo olwaliro ayogeddeko ne bannamawulire n'agamba nti bayungudde ttiimu okuva mu gavumenti ya NRM okusomesa abantu ebintu ebituukiddwako NRM byekoze.
bagenda kutambula nga basomesa abantu era bwayogeddeko ne bannabawulire bw'ati bwagambye ow'ekitiibwa Kasolo era kaakati tetugenda okukola ettaawa gino tumaze okuyungula ttiimu yaffe kabiriiti tiimu kabiriiti egenda kutambula ng'etometa abantu omanyi bano ababaddewo babadde tebasobola kutometa abantu ebintu ebyo gavumenti ya NRM byetuukyeko emyaka 40 ate bwatyo bwayogera ebyamiini ow'emyaka 9 tubiraba tewali abyogerera ebya bote omutemu bote omubi ebibye byeyakola tubiraba naye nga bonna wabagatta n'obawa n'ennyeebwa gwe wakafugaana era kaakati kyetugenda okukola kati Buganda from Museveni kubanga kati tugenda kutambula Buganda yonna ne Uganda yonna nga tutometa abantu kiki NRM kyekoje kubanga gavumenti ya NRM egende nereeta wano emyoga negaba biliyoni 7.6 oyogeza akasajja emyaka 4 otusomesa oyogerere ebirungi gavumenti byekoze kabbi ffe tetulaba tetulina magezi Bukasolo ebyamiini ani abitulaga obusiru nambeemu kwolabira omuntu omusiru nambeemu kuwagira NRM Yes, webali kubanga wekumide ku Legit TV 256 tewerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde tukomona byotova.